weewaawo bw'owulira entamiivu nga erawa omanya bumanya nti mu butuufu wanaabaawo okusiiga gerenge era nga omugabe w'olutabaalo naye yeesumaalisedde okufaananako empagi ya settaala mu muyenje. Kaakati nno nange ntwalirirwa nnyo okukola ogw'okubasomesa nga bwe nabategeeza nti omulimu guno wadde kutema ku lw'ennamuganga si kulya myungu buteesokoola bataayi, naye nja kufaayo era nja kulemera ku nsonga. Nja kutuuka kugenda eri kalangaalo nga ebisinga obungi mbibasomesezza. Nga mbibagambye. Nabagamba nti wano ensi eyonoonesa abantu batunuulira kimu nsimbi. Ky'oba olaba nti n'emikutu egyali badde gitukyaza oba okutuwa empewo oba platform nga bwe mukiyita tegisobola kutukyaza kubanga batusuubiramu ensimbi ze tutalina. Nandibadde oba olyawo nina emikutu egy'enjawulo wano mu Buganda egimpita nsomesa olulimi Oluganda kubanga bigambo byenjogera wadde tebinfaanana ate emikutu egyo tegibibagamba, naye temwerabira nti tebifaanana abifuna. Olusuunywa terugaba nsonzi, naye mwe munywere ne wano nawo tusomesezaawo abantu ab'ensonga. Amakuli kalinga amakuli mu Buganda, buli kafo oli waaba alina we yenywereza anywezaawo agamba ate oyajjawo nga mwana waani balemesa. So amaloboozi gano nammwe musinziire ku mikutu nga gino, mugongereyo mutambuze obubaka butuuke ku bantu ba Kabaka nti olulimi lugenda, olulimi tujja kululwanirira bwe tuba nga tulina abantu nga mmwe abamalirivu ate abeetegefu okusimba mu migongo gyaffe. Nze nabagamba nti ndi kabulindiridde olulimi nja kulutambuza wendi. Kale nno muwagire enteekateeka ey'olulimi. Ekitabo olulasangeye nakyo weekiri nnyo nnyini ddala. Ngenda kwogera ku nnamusa oba embuuza ey'Abaganda. Omuganda abuuza atya? Ennamusa oba embuuza ey'Abaganda. Kuba nfuna nnyo ebibuuzo. Waliwo mutaayi wange omu bamuyita Musumba Mukisa Jude, musajja mulokole naye afaayo nnyo eri olulimi era ayagala nnyo okumanya. Kakati yaŋŋamba nti musomesa tuliranye ebigambo mu mbuuza ey'Abaganda naye tetumanyi oluusi ebigambo ebyo biba bitegeeza ki. Kakati embuuza ey'Akakandago ng'ovuddeko embuuza ey'ensangi zino ab'ennaku zino bagamba kyekiriwo sitoole ki mugamba mutya kyekiriwo ogamba otya obugambo gambo bwe bakozesa ensangi zino n'oba oluzunguzungu simanya how are you oli otya. Anyway obugambo kwegamba nabeera nga abuuza obugambo gambo. Tulina embuuza ey'Akakandago mu Buganda tosobola kubuuza muntu kyekiriwo ng'akukyalidde. Ekyo sirowooza nti naye bw'okyogera ng'olina omugenya kukyalidde nti asigala akubala ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa. Embuuza eyo gye njogerako oli emubuzaabuza mulimu ekigambo eradde nti eradde, naye eradde eba nki? Abantu bye batabagamba emikutu giri gye njogeddeko ziterefayina simanya zi TV ze mulaba bakoma mu kwemoola n'olaba kidiikuula nga kiri kuli kyemoola kitema amazina. Nze emikutu egimu njewuunya. Nikati ogwo omukutu gwe gulina okusomesa abantu ba Buganda. Banaasomesa ddi nga tebalina budde bwamwe bali mu kwepiisuulira ku TV, bali mu kweryanya na kweboolya. Tebajja kubasomesa bintu bino, tebajja kubasomesa. Ate abantu abatuufu okubasomesa ebintu bino batusindiikiriza. Mwana wa gundi yalina okutuula waawo asomese naye nga byasomesa tabimanya atamwatamwa butamwatamwa. Ate ebyamakulu tabibagamba ayita ku ngulunga muwuzi. Kyekinnuma nti olulimi luno lugenda kufeeba. Twagalayo amaloboozi ag'omuggundu, twagalayo eddoboozi eddene nga lituuka buli wantu. Nze wano ku mukutu yensomesa kuba bino byensomesa era bigenda kusigalawo. Nja kuvaawo n'ebijja kusigalawo nga biyamba. Naye omugaso gwange nga nze nkimanyi muli gutegeera nvuddewo bulyawo kubanga ate ani analemera ebweru. Ebweru bajjajjaffe baagira olugero nti ebweru telemerwa. Ensaani agenda okugiremera kagikungule teri yagenda kugiremerako newoba w'amaanyi otya. Gwe wepankapanka olina obubundubundu simanya nga bakukuuma biki. Abasajja okeera ku makya nga wafiiridde mu buliri nga n'abakuumi ababadde bakukuuma bobadde beewanyisa tebabaddeewo ne bwe babaawo ofa. Kati ebweru telemerwa buli omu agenda kufa. N'olwekyo tukole ebiweesa ekitiibwa ate ebitamalako bantu mirembe naye nga bibagattako bugasi n'okubongerako na buli muntu okulaba nti ali mu mirembe n'okwesiima. Tukole ebyesiimisa twagalize
amalala tegalina gye gatutwala bassebo ne bannyabo. Tusomese busomesa. Kikola nze nsomesa. Kakati ekitabo kino nakibawandiikira kiyitibwa olulasangeye. Abakigula mukigule. Mugule muwagire omulimu gwa Ssaabasajja. Luno olulimi muluwagire bannange. Ne kampuni eziri eyo nkowoola. Kampuni beereyo nga gwolina kampuni yo gireeta erangire wano. Erangire wano. Omulimu gutambule bannange. Tuwagire olulimi. Olwaleero ngenda kusomesa ku mbuuza. Mbadde nandazzeemuuko naye nga byenjogera nabyo byansonga era nteekeddwa okubigamba mmwe. Mubyongereyo bituuke ku bantu abo abateefiirayo abeesuuliddeyo gwa Naggamba. Ng'eyaleka omugole ku kkubo n'agenda mu mwenge. Otegedde? Nze Munnabusiro bosa musisi nkakasa nti muntegeera bulungi Ssengule 222 era nga leero kanjogere ku mbuuza. Embuuza eyakakandaggo nti eradde teyali ya ku lukalu. Yava ku nnyanja. Bwe wagendanga ku nnyanja abantu baayo kye baasookanga okukubuuza nti eradde nnyo. Eradde nnyo ssebo, eradde nnyo nnyabo. Naye nga eradde eyo gye boogerako eba nnyanja. Kuba abantu bangi beebuuza nti eradde enki eyo ebeera eradde gye boogerako ebeera nnyanja. Kakati ennyanja eraala etya? Ennyanja okulaala kitegeeza embeera ey'okugisaabalirako naye nga tekuli mayengo. Awo oyogera n'ogamba ennyanja tugisaabaliddeko naye tulese eradde. Era omuntu we bamubuuzanga nti eradde ng'ennyanja ebaddeko amayengo kata ebayiwe ne mu nnyanja oba mu mazzi nga bagamba nti teradde. Naye bwe yabanga eradde nga bagiyiseko nga tekuli mayengo nga bakugamba nti eradde nga naawe ogamba nti eradde. Kyobola bw'obuuza omuntu kati yafuuka mbuuza. Ate yava ku bizinga nejja nebuutikira ne ku lukalu n'eriira ddala. Era kati yembuuza entongole gye tulina naye kyajja bwe kityo. Muntu wamubuuzanga nti eradde ng'akuddamu nti eradde nnyo ssebo oba eradde nnyo nnyabo. Eradde eyo eyogerwako yenki ebeera nnyanja. Naye ng'emboozi eyo yakakandaggo ey'okubuuza ng'oli ayinza oga nti eradde nnyo nnyabo nti eradde nnyo ssebo nti ng'ayinza okuddamu n'akugamba nti nnyo nnyini agamba nti eradde maamu. Waliwo akagamba awo akasooka kubanga nti abantu abamu ennaku zino babuuza byamangu mangu naye yembuuza yalinga mpanvu ng'ayinza okugamba nti eradde nnyo ng'amugamba nti nnyo nnyini nnyoge nti nnyoge maamu